Akakiiko k'ebyokulonda kakasizza nti buli kyetaagisa akakikoze okusobozesa bannayuganda olunaku lw'enkya okulonda abakulembeze baabwe ku mutendera ogw'eggombolola. Mu kulonda kuno bannayuganda bagenda kukkira obusanduuko okulonda abakulembeze omuli bakansala baabwe ne bassentebe b'eggombolola. Okusinziira akakiiko ak'ebyokulonda, okulonda kuno kugenda kubeera mu bifo ebisukka mu 2,000 mu Uganda yonna. Akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti ebikozesebwa mu bifo byonna ebigenda okulonderwamu byatwaliddwa dda mu bifo ebyo era bikumibwa bulungi ab'ebyokwerinda okusobozesa abantu okutandika okulonda mu budde. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeeza Kyabasa akawungeezi kano nti b'ofiisa baabwe abalondesa n'abavunaanyizibwa ku nteekateeka zonna abaweereddwa ebyetaagisa byonna mu kulonda okutambuza akalulu kano. Era asabye bannayuganda nti bakume emirembe nga bagenze okulonda olunaku lw'enkya bagoberere amateeka beewala okusosonkereza ab'ebyokwerinda. Buli mulonzi yenna obukadde 21 n'obutundu 6 obwewandiisa ng'abalonzi okuvaayo mu bungi balonde abakulembeze bano ku mitendera gino egya sub-county oba Magombolola, LC3, Town Council ne Municipal Division. Kuba abakulembeze ku mitendera egyo egya local government oba government ez'ebitundu ku mitendera gya sub-county kuba mu Magombolola kwa nkizo nnyo kuba programu za government ezisinga zonna ziteekebwa mu nkola ku mitendera gino egya local government. Ebyo nga bikyali bityo wetujjidde ku mpeewo ng'okubala olulu bw'ababaka abaagala okukiikirira abaliko obulemu mu paalamenti kugenda mu maaso ensambi ya keviina era okulonda kuno gye kuyindidde. Abaka ba paalamenti abataano be balondebwa okukiikirira abantu abaliko obulemu nga ku bano kulina okubaako omukyalo omu era ye yayitawo dda ng'atavuganyiziddwa akaakano okugenda mu maaso kwe kulonda ababaka abana abalina okulondebwa okweza omuwendo ogw'ababaka abana. Wetutegekedde amawulire gano ng'okubala kukyagenda mu maaso era kitegerekese nti abamu ku babaka ababaddeyo mu kisanja ekiwedde abazzeemu okuvuganya era abakyala ebye bannaabwe. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza nti okulonda kubadde kwa mirembe era kutambudde bulungi. Delegates okuva mu districts okwetooloola eggwanga lyonna bonna bazze ne beeyisa mu mirembe ne bagoberera amateeka g'ebyokulonda era benjogeddeko nabo babadde bagamba nti okulonda n'entegeka y'akakiiko k'ebyokulonda ebadde ya mulembe ebadde ng'ebawa ekitiibwa kuba nti abo abaliko obulemu ng'okubeerako n'abo abalaga obubonero sign language interpreters. Ekifo kibadde ekyo abaliko obulemu basobola okutuuka obulungi ne balonda ababaka baabwe. N'olwekyo tumanyidde ddala nti okulonda kutambudde bulungi era kati ekirindirirwa kwe kumanya biki ebivudde mu kulonda. Ebyo nga bikyali bityo poliisi mu disitulikiti y'Emityana ekakasizza nti emyozeze ebyokwerinda mu kweteekerateekera okulonda okw'abasentebe b'eggombolola olunaku lw'enkya. James Kaana Sebuguzi. District y'Emityana ekolebwa Gombolola 17 nga nyaku zino ziri ku mutendero gwa Town Council, 3 ziri ku mutendero gwa Municipal Division, olwate egombolola 10 nezibeereza egombolola ziri ku mutendero gw'ebyalo ziyite sub county. Mu kisanja kino ekikomekerezebwa gombolola 6 ku zino ziri mikono gy'ekibiina ki NUP ate gombolola 11 nezibeera mikono gy'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Mukakuyege yakomekerezeddwa nga abeegwanyiza obwa ssentebe bw'amagombolola gano n'abakiise abanaakiika mu nkiiko zaabwe bawenja obululu buli ludda lwabadde luwera nga lwagala okusuuza lunnaalwo ekifo ekiri mu mikono gyalwo. Aboludda oluvuganya bawera kusuuza bana NRM ebifo bye balina so nga n'aba NRM beewola okusuuza aba NUP ebifo ebitono bye baafunayo. Mu gombolola zino zonna 17 yonna waliyo abaavuganya ekitegeeza nti olunaku olw'enkya wakubeerayo okulonda. Poliisi mu disitulikiti eno y'Emityana ng'eyita mu ayogera ya poliisi mu bbendobendo lya Wamala SSP Lamika Kigozi egumizza abaneetaba mu kulonda kw'enkya nti ebyokwerinda babinywezezza n'esaba abo bonna abasuubira okukola ekikolwa kyonna ekiraga effujjo mu kalulu k'enkya kwesonyiwa baleme kukagenderamu ddala. Abakulembeze bano tubeesunze nnyo wakati mu kubanga enkola eya sub-county policing model eteekeddwa mu nkola kumpi ebitundu 10 ku 10 mu bbendobendo lino. Abakulembeze bano abagenda okulondebwa bakulembeze bankizo nnyo mu kunyweza obuweereza bwaffe naddala ku nsonga z'ebyokwerinda.
Webale James Kana Sebuguzi mu mbeera y'emu akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'Emayuge Anne Ahebwa agumizza abalonzi nti bikozesebwa mu kulonda byatuuse dda omuli n'obumu obugenda okweyambisibwa mu kulonda kw'enkya. Ahebwa asabye abalonzi nti bakeere nnyo balonda abakulembeze baabwe ab'eggombolola era n'asuubiza nti bakulangirira abawanguzi abatuufu. Omubaka wa gavumenti mu kitundu ekyo Ramadhan Walugembe agambye nti ayungudde ab'ebyokwerinda mu bungi abagenda okuyambako okunyweza ebyokwerinda kwe kusaba abalonzi nti bakome emirembe. Okusiibula omugenzi Anna Morisia Namukasa Misi Kasanje mu Buddu kwetabiddwa Kabooli Olulangira Katikkiro yawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere baminisita ba Kabaka abaliko n'abaawummula abaami ba Kabaka ab'amasaza n'abalala. Kooti esookerwako eggombe mu disitulikiti y'e Butambala ezzeemu okusindika kwa limando omubaka wa paalamenti owa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi eyaggulwako omusango ogw'obutujju era bw'atyo n'azzibwayo kwa limanda. Mu mbeera y'emu kooti eyegasse emisango gye gimu ku bavubuka abalala 24 abagambibwa okuba abawagizi b'omubaka oyo Kivumbi abasooka okukwatibwa okuva mu kitundu eky'e Butambala nga basooka kuvunaanibwa misango egy'okuteekawo obujjagalalo mu kitundu ekyo. Mu byokwerinda eby'amaanyi ebibadde mu kooti eyo bannamateeka ba Mwanga Kivumbi abakulembeddwamu Medad Lubega Ssegona Akali Amaggwa Ssaalongo Erias Lukwago Samuel Muyizi Asumani Basaalirwa n'abalala bakubye ebituli mu misango egyaleeteddwa ku mubaka Mwanga Kivumbi nga bagamba nti bukyanga mubaka oyo akwatibwa takolanga statement yonna ku poliisi era nti bukyanga akwatibwa okuva mu maka ge tategeezebwanga musango gwe yazza. Ekirala bannamateeka beewuunyizza engeri omuwaabi wa gavumenti atasoose kunoonyereza kwonna ku nsonga atasoose kubaako kyanoonyereza ku mubaka oyo Mwanga Kivumbi naddala gy'asibuka eggombe ku byekuusa ku ttemu eryakolebwa ab'ebyokwerinda omwafiira abantu abawerako. Bannamateeka abo bategeezezza nti bagezezzaako nnyo okumatiza omulamuzi wa kooti eno Ssejjemba Deogratius nti omuntu waabwe akakalu ka kooti asaanye akaweebwe awuze ng'avaka. Kyokka omuwaabi wa gavumenti Rachel Bikole n'awakanya ekyo ng'asaba omulamuzi ayongere okubawa obudde bongere okuleeta obujulizi ku mubaka oyo. Omulamuzi Ssejjemba akkiriza bw'atyo kwe kulagira Mwanga Kivumbi azibweyo mu kkomera ery'Ekitalya okutuusa nga 17 omwezi ogwokubiri. Wabula abavubuka 24 nabo omulamuzi agaanye okubayimbula akakalu ka kooti oluvannyuma lw'okumutegeeza nti bayizi b'amasomero n'agamba nti talina lukusa kubayimbula okuggyako mu kooti enkulu. Munnamateeka Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti bo nga bannamateeka ba Mwanga Kivumbi tebamatidde. DPP mu article y'ekikumi abiri alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikumi abiri eya ssemateeka okulagira poliisi okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula abagasseeko ne bano abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewa Honorable Mwanga Kivumbi ewaka. Abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi. Obunkenke bweyongedde mu kibuga Kamuli ebusoga. Ab'ebyokwerinda n'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa olwa mulamuzi wa kooti e Kamuli Owino Paul okulangirira obululu bw'omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'e Kamuli okulagira nti obululu bw'omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'e Kamuli buddemu bubalibwe. Omulamuzi Owino agambye nti yeetegereza ensonga zonna okuva omubaka w'ekitundu ekyo Baroda wa Tangola eyawaaba nga awakanya obuwanguzi bw'amasitula n'amatovu yalangirirwa ku buwanguzi nga era bw'atyo kwe kukizuula nti kyetaagisa okuddamu okubala obululu obwo. Ab'ebyokwerinda abasindikiddwa mu ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda e Kamuli ne bajjayo bookisi z'obululu obwakozesebwa nga 15 omwezi oguwedde ogwa Gatonnya buddemu bubalibwe. Baroda mu mpaaba ye yalumiriza nti vulugu yali mungi nnyo mu kulonda okwali mu kibuga Kamuli bw'atyo kwe kusaba kooti ekkirize baddemu okubala obululu obwo.
ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Kamuli Kayabwe Kenneth yalangirira Masitula Namatovu ku buwanguzi n'obululu 85-82 ate Baroda Watongola eyawunzikira mu kifo ekyokusatu yaddukira mu kkooti kyokka nga yafuna obululu 13,353.